Valentine tekuna kuggwamu. Nesika kalubo kakujjamu. Katangu gambye. Nedda mukwano tosuka tugenda. Tugenda kageze sekula. Tugenda obudde buwedde tugenda kola. Kakanguwa. Na president hankadi okola Jan. Jan. Yibigenda bitya. Mpola tugeze. Omanyi buli bwotandika okukola. Naffe ntufuuka bakozi kati Kampala bwakuuba bwati. Nakuuba bwoti ne kudduka sijjangayo. But I think mutambula bulungi. Nje tuli. Naye ensonga yange nno enkulu. Bana bwe natandika okukola akameeza ne kabula mwene nnyumba. Aka? Sente zikozesebwa ewaka. Wanalinga sikola buli kimu. Pozi twakolanga tutya? Omanyi mkuntwe kuliko ebintu bingi gye bimumbira. Pozi twakolanga tutya? Walekangangawo emitwalo 5 buli lunaku. Era nga yakabwaggwako tukugamba dadi yakaweddeko n'osasula. TV bweggwako ng'ogisasula. Kati ejja emitwalo 5 nga waliwo ensawo y'amanda ne gasi nga mwali. Okitegeera enkota y'ettooke nga weeri byonna nga wabireese n'otulekerawo 5 ne tumanya zijja tuyambako sabbuuni aweddewo simanya twetaaga nva nameranga ne sabbuuni nabigulanga naye era zaatuyisanga mu bulamu kolanga ndooza kunva kubanga maama musajja ow'ekitiibwa nga bwe mundaba nimirita ku mudaala gw'ebyennyanja ngwigule ogenda kuba buke bakuwa magumba anti kati waliwo era zo zaabanga zanva n'obuntu tono okumaliriza ewaka almost about those things nga tuli mu shopping kale naye kyekyatuukawo tokyasasula TV tokyasasula yaka eza TV zajjanga zabanga special bawazisasulanga ku zino zabanga special za mwezi waliwo list eyajjanga ey'omwezi kati nze nomunange pakiza mezile ez'obuzannyo nze munange January bwaggwako smart ezatwe twali twakava mu mwaka ndaba byonna bye batukoledde ku Christmas byonna era nga January yatwebakaaba obwavu nendowooza kasita ninayo kasente omwami wange kamukwasaganyizeeko nemusasula naye nze era mbadde TV badde kweringa etambula bulungi yakate wali tebamasansi gavangako gasi namugula era ningamba omwana lwaki tewagambye dadi mbu gasi yaweddemu kuba ne basanga tebalina bafumba nva amanda gaggwawo ne mugamba bane lwaki tewagambye dadi nti gasi ebigambo byerabirwa mugambi abyogera yakolaki abyerabira nze banange buli lunaku waliwo nolwemba siina namafuta mu motoka ningamba akanzijewo kino ekyetaano dadi kyaterulekawo nakuba essimu tunaayiiya nga tewali kugamba nti bagamba ebigambo nagenza okulaba kigenderere abyogedde yabikola yabyerabira but I think ojjukira wali otandika okukola nalina saidi yange agamba don't need kukola omanyi tujjanga abasajja ebintu tulina kujja ne tubitusuula awo nti zino nzikuwadde lwakino naye bwe tuddayo ne tukebera bulungi nnyo I think wenaba nalekanga emitwalo nga 5 sitaya kulya sappa wano natenda kugira mu kaseera nga abaana bali mu kulya sappa ekinene nnyo waspendingako emitwalo ng'egyo 2 kitegeeza on a daily you used to save emitwalo ng'emeka 3 kakati nyala okwata emitwalo 3 times 6 because Sunday is special emitwalo 3 times 6 basene mekezo kakati kwata 6 times 3 that is 12 emitwalo 10 n'emeka 12 on a weekly wali okola kyo saving eje emitwalo 12 naziteekangako intentionally nti zizo kweyagala kufuna data kubeeramu nakasente bwe bityo kakati wali otandika okukola njukira nakugamba nti kiki ekikukozesa era mu nsonga ziwagamba nti nange njagala kuba muntu mu maka muno njagala kubaako wenkola wenyamba ebigambo ebijjukira nakugamba njagala nti ompulirize now you're quoting you want me to accept quotes that I did not speak wagamba njagala kubaako wenyamba nakugamba golaba otya singa olemereddwa nembaako wenyamba nekugamba ddirwe nali nemereddwa
ate mirundi emeka twasaba ngeri tunogama mungumiikirizeemu nze kennyini munkumiikirizeeko can be nti network eri wansi kangende direct ku counter nfune sente kakati teriyo kintu kya busiru can be sente tezinnamakiwalinga by tomorrow zigenda kuba ziri njagala ompulirize nga ewaka bagamba gasaweddemu mami nga ngamba tulinde ddadi ng'abaana bange basula enjala nga naye era olinawo ziri ez'enfisi ziri zenkwalidde 12 sizijjukira kufikkako kakati bw'otandika okukola because saagala kukumalako mirembe wandaga nti omulimu gwo abakazi bano bali bafuna sente nnyingi nnyo naawe osobola okubeera ne sente zo naye nkuleka neŋŋamba nti okay bw'abanga agenze kukola sente nga ffenna kubanga jjukira luli bwe twabeerangawo ffenna walinga olabirira ng'engoye zange ozigolola in time ngenda okukomawo ng'amazzi gengenda like nga you're a wife at home but because wafuna omulimu kakati tuli ebimu mbyekolera kubanga I have to understand you olwawo olumu okukomawo kubanga jjamu akoze eki akutte olumu naye n'okomawo nga mukazi wattu okoze eki okooye I end up ng'ebisinga nze mbyekola ngenda okumaliriza nga ndaba ffenna katufuuse bayiribi ofuluma bwenkola nyiriba nawe bw'okola ki bw'oyiriba ziwembanga njifuluma ku 11 nenga nenjiriba nembaako kyenfunayo gwagifuluma kwemu bw'ogenda okuyiba tolina kyojjayo bwembanga ze kyenzijjayo eri ku 11 nkikomyawo wano ku ttebo ne tukigabana nensasula rent wabawo ekyuma ekifudde nenkigula school fees w'abaana ne musasula olwadde nenkuwa simanyi ogenda wa maama weetaagayo emitwalo nga 5 ebyo ebintu ebinene ebikwatwako nembikuwa neŋŋamba TV y'emitwalo 5 eyinza okulema omukyala wange bujubbuju ngamba nedda katono nnyo neŋŋamba akameeza luli kaali keetaano kubanga yali afunako kati yeetaaga ekitono nnyo omutwalo nga gumu na kitundu guyinza okumulema neŋŋamba tegusobola neŋŋamba nti kiki amafuta luli nali ntikuteeramu emmotoka era wenagivuganga buli weekend okugenda wenagamba nti njala kuvuga avugamu nagendanga giteekamu mafuta kyova tiwagulanga ku mafuta kalimi kabeeranga waggulu neŋŋamba omuntu akola nze wembanga neegulira amafuta gyenkolera yayinza obutageegulira nenga kulekamu so nenkulekamu ka budget ka mitwalo nga 10 kakulemeredde kati okusinziira ku byonnyonnyodde olabika ompanishinga kukola I'm not punishing you nenjaga it is being fair gyokola teri sente ate nze enkola za wakanze nanyini makagano wagenda za kukola kimaama zange oyina abaana b'ozaala ebbali nti nno boolabirira nze ne sente tezirabika renti license waŋŋamba nze nsibye future yo nakusanga obulamu bwo butambula bwe nayingira mu bulamu bwo nentandika okubwonoona ofudde housewife owunya amabeere g'abaana kusiiba waka ng'osiiwuuse kofuluma ogenda okole naawe obulamu bwo butambule maama ekigere ekitambuza obulamu bwo kyabaaki era nze bulijjo mmanyi actually I have a problem kakati ojjukira eri gye nagamba eri gye nagula eri ku kugundu ku Masaka Road nagula nasiba ku yeeka 3 buli yeeka bajinguza obukadde 15 musajja ne mwako obukadde 2 ebibiri binfuukidde ebizibu badde nsaba ompoleyo kubanga kati oli mu myezi 2 wanze zirize nateeka eri nazikola gyali myezi 3 kuli mu myezi 2 badde nsaba ompeeyo nga 5 tuyambagane olabina ebintu by'okukola bw'ofunayo akasente nga kali ku akawunti okataddeyo ng'okajjayo ng'okampa era nange bw'onnajja ng'olina ddiru ekutuka simanya olina byagala okukola nze nga nkuwola kubanga kitegeeza okukola mpola nnyongeremu mu capital ate zewateekamu nze sirina sente wabula labirira amaka golekangawo sente oba wakitokomaho okuwaka onatera kunsasuza mukozi akola emirimu gyo zona mukozi okuleka omukyala ajjanga n'atwaliza ku ngoye awo kubanga tosobola kwoza ngoye bebi oyoza otya engoye naye yakuyamako okusiimuula wano ekyo nsobola okukisasulira naye omuntu ajja abeere wano ewaka on your behalf kubanga gwe tosobola kubeerawo it has to be your cost kakati kyangu kiri bwe kiti bwe guba nga ogulumyeko nga gugaanye wakitokobawo nze n'akameeza nja kongeza kagende ku mitwalo 10
naye nga buli bwenzi nanzi wabula mwagala omuntu osiranire wakandoza bwe nyambala kateteyi we kakifulumo njagala nga bwe mba nfulumye bweti ne mbikula ku katete kucu ne nkulaba nga oli muddiro wali ekimyula bati nesibye kaleesu bwe nyambalako bweti owulira naafa waliwo embeera ekusaamusa mujala kuddako waka ne ngamba ate teryaliyo tuli eno tubonaabona ate mu kubonaabona nga tteko ne ssente so bibiri komawo wano ne nteekamu omusimbi oba osigalayo eri netugabana kwa ffena tuli bakozi nange banzaala buzaazi onoonya ssente nange nnoonya anti ani nnyini maka gano nze naawe kati gaafuuka gange naawe kubanga gwe gange naawe namba emu waggulu namba bbiri kakati maama alupo njagala ogabaneko ku buntu obutono wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati